wabula nandikusabye otuule okkalire kubanga emboozi zigenda kubeera 3. In March this year, my husband told me that he no longer has feelings for me. We have been together for 3 years and we are having 2 beautiful souls, a girl and a boy. He told me I should leave him to start his new life without me. Sister nyonyola ku ka relationship akamufuukidde ekirala kamazeemu emyaka 3 nga mu Maachi w'omwaka guno omusajja yamugamba nti takyamufiiringa, takyamwagala. Balina abaana 2, omuwala n'omulenzi. Omwana omu agenda mu myaka 3, omulala agenda mu mwaka gumu n'ekitundu. Omusajja yamugamba nti nviira ntandika obulamu obwange obwa ssekinnoomu. I was heartbroken. I felt bad. I had to adopt with the situation, but because I refused to go, he started being bitter with me. Amazima amatuufu nawulira ng'omutima gummenyese, nawulira bubi naye nga nina okutandika okumanyiira embeera eyo. Naye olw'okubanga nagaana okugenda, yatandika okweyisa obubi gye ndi. To make my life miserable in the house. He went to police to report that I should leave his house and I should leave my babies, that I start afresh with my life. But that was a hard thing to do. But the police people told us we should give each other a chance. That day, he was annoyed because his plans failed. Omusajja yalemerako n'agenda ku poliisi n'abagamba nti ono mumugamba ave ewange ate abaana abaleke. Omwana ali mu myaka 2 n'emyezi 9, omulala ali mu mwaka 1 n'emyezi 3. Namugamba nti ate abaana abaleke atambule agende. Ono kyalabanga kyali kizibu. Poliisi egezaako okubatabaganya oba okubalungamya nti abaaye musoke mwewemukko obudde oba oliawo olunaku mulabe bwe muyinza okutuuka kusalawo kwenkomeredde. Ono kyamunyiiza kuba enteekateeka ze tezaatambula nga bwe yali azibaze. Ono agamba, we are living with his mom now. It's a year and some few months. They started plotting to chase me out of the house. By that time, I had got a job in 3 years ever since I left school. Tubadde ne maama we omwaka mulamba n'emyezi nga giigyo era batandika okukola empenda ez'okubanga bansindikiza okungoba era mu kaseera ako nali nafuna omulimu ogw'emyaka 3 omulimu mu myaka 3 nga nvudde ku ssomero. His mom said that I don't like her ever since she entered my house, but I have done all what I could do to show my mom-in-law that I love her, but she just destroy my name whenever they talk with my husband. Mama oyo agamba nti nze samusiima okubira ddala olunaku lwe yalinnya ekigere ekyasooka mu maka gaffe n'enfubi okulaba nga nkola kyonna okubanga maama nsiima obanga mulaga nti mwagala, naye ye agenda mu maaso n'okusaanyaawo erinnya lyange lyayonoona bwe lwafuna akaaganya akoogera n'omwami wange. Now, it has passed 2 months. I discovered that my husband got a side chick who was once a friend of mine. I felt betrayed. Mama, it was painful to an extent of speaking harsh words to my husband. I took a wrong way of fighting, but that night I went and apologized, but he got more proud. They started even speaking on phone when I am in the house, saying romantic words when we are on the dining. It was too much to handle. Myezi ng'ebiri egiyise nazuula nti omwami wange yafunayo omuntu omulala oba omuninkini we, ate ng'omuninkini ono yali mukwano gwange. Ne mpulira nga ndiriddwamu olukwe. Maama, ebigambo ebibi byogerwa ku nze. Omwami wange takyaswalira ddala. Munnange embeera eyo nkakananga nwaniddemu. Ngezezzaako okwemenya nti munnange onsaasire, munnange bbuba nti nkwagala. Obusungu omusajja n'awulira ng'olwo atandika okumera obwawaatiro. Amalala ne galyoka gagenda mu bire. Maama kati okuva olwo munnange baatandika okwogera ku masimu mu nju nga mpulira, ne boogera ebigambo eby'omukwano, tuli awo ku dining mpulira nga sisobola kigumira. Right now, I can't cook for my husband and kids. I can't serve them. Mom took all my responsibility at home. She shops food when the son gives him money. Also, two sister-in-laws left their marriage. They are staying in my home. Please help. Hey!
ku Masses Quality Beddings Enansa na ku Mastowa njagala kutegeeza nti bw'obanga onoonya eby'omu kisenge ebikola bedroom ennungi okuva ku mifaliso, masuuka, mattress cover, mattress protector, pillow cases, blankets, bed cover, duvet, mosquito nets, carpets, ironing boards, night obwakabi byonna ebikola bedroom ku Masses Quality Beddings Enansa na ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Ku screen nga bw'olaba namba za Madamu Mase munoonyeeko okumanya ebisingawo kibeere nga kiggwa. Nagambye emboozi tuyineezi, emboozi egenda osembayo singa abaana ab'obuwala muyiga ennobe eno bweti. Mulekeraawo okunobya obusungu, okweduukuuza, opange ekintu ogenda wulira omwana ow'obuwala. Kakati, to you my dear sister, amazima amatuufu gali nti relationship yonna ekola amakulu nga bakwetaaga. Ng'omusajja alaze nti akuyataagawo, alaze nti kugamba bw'abala obulamu bwe ng'olina okubeerawo, bw'abala obulamu nga tolina kububeeramu, nga n'okusindika akusindika otambula ogende, n'atuuka n'okubitwala ku poliisi. Watutera okubuuliza nti wano bwe ziba red flag oyagala zaaladdu ezigenda okubwatukirako biti ng'emizinga onooziwona. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kakati basista be babiri balamu bo baale mu bufumbo gye baali nabo bazze basiisidde awo. Amaka ge mulina genkanawa. Nazaala mbabuulire abantu balungi nnyo bonna ng'obalako bulabi bajje bakyale batambule bagende. Naye omuntu asiisira bw'otamujjamize akujjemize, sinakindi mwenna buli omu okujja munneemize. Omutawaana ogubeerawo ye Nazaala okujja n'alowooza nti agenda kufuga wano nga bw'afuga eri ekitasobola kukola. Ne bw'osalawo n'ocompromisinga n'obeera omuwala oba atya tosobola kutuuka ku kigera ekya Nazaalawo. N'awulira nti kakati weeyisanga omuwala eyafumbira mutabani we. Ekyo njagala kukikubuulira. Olw'okuba tasobola kukulira mpya bbiri, she can't be the head of that family where you're the wife and at the same time abeere mukulu n'eri ewe gy'abeeranga maama mu maka ge. Njagala kukubuulira ogenda kubisiba naye nga by'osiba bye bikutuka. Bwe tutuuka wano mu relationship okujjako Katonda ng'atuleetedde ekyamagero kubanga ye abigaba, naye njagala okukutegeeza ate awamu tetukema Katonda. Nkiddemu okitegere bulungi. Amaka bwe gati nga maama ayagala abe yeeyise kiboosire, abeere boss lady mu maka mw'ofumba nga gwe nnyinimu. Ne bw'ogonda tosobola kutuuka ku kyayagala kubanga ate ye yalina okuba nga akkakkana ng'ateesa buteesa, ng'akuwa ekitiibwa nti kati wano waali gw'omujjanjaba gw'omubudamya gwe. Bw'abanga tasobola kutuuka ku leve eyo nga tutambudde omwaka gumu n'ekintu, njagala kukakasa awo wagenda kukulema. Bano bannyina balamu bo ng'oli eri bw'abalema ne bajja basiisira awo. Njagala kukutegeeza bo balina engeri gye bakitwala nti obufumbo bwabwe bwagana, bo baali babwagala naye abasajja be baalina empisa embi. Kyokka ekyewuunyisa bwe bajja mu makaago tebasobola kulaba nti mwannyinaabwe yalina empisa embi. Omwana w'omuntu ekibyawo ekyamutuusa kati gwe mubi. Obulungi bwo bwakuzuuka eyo mu maaso. Bayinza okukugamba oba okukulaga, bayinza n'okusirika kimugunyu nga bakimanyi nti gwe wali omukazi naye nga tokyaliwo.
onsaasire Katonda wange. Bwe butyo obufumbo bwe butandika nga bugenda bufa naye nga bwafa dda. Sinawe bamuli baggwanga limu ba tribe yemu, kubanga nzikiriza nti engeri gye mwatandika okubeera mu embi eyo yakiyita mu lujja, it was not official. I assume you are not safe. Mu nteekateeka bwe ziti njagala sister owookusatu ng'awa story ye akubeerera ekyokulabirako. Waliwo okusooka okuva mu ddiini ayo ne tukkiriza nti wano tuli bantu bakyamu, tulina abantu bakyamu. Waliwo nchalenjinga munange sozi omukazi mugambe kuguma, omukazi mugambe kusaba, omukazi mugambe yenywereze ku Mukama, omukazi mugambe Katonda yatuwa omwoyo w'amagezi. Tusobola okugattagatta okusinziira ku bye twagala, bye tuwa ekitiibwa, abantu be tulina okutambula nabo. Katonda yatuwa amagezi nga tusobola obigatta ne tuwunzika nga tuzudde nti bwe tuba twagala kugenda mu maaso, ono omuntu wakutusika nga atutwala mu kugwa, wakutwala mu kubonaabona, wakututwala mu kwejjusa. Mukkiriziganya nange? Sooka okkirize nti oli mu kifo kikyamu. Bw'omala okukkiriza nti oli mu kifo kikyamu ojja kwebuuza sozi, kati ngende n'abaana bange, kati abaana mbaleke obigatta, kubaka kati situation yaawo ogimanyi. Yeeyisa atya ku baana mu ndabirira, bw'otambula abaana n'obaleka kitegeeza ki, bw'otambula abaana n'obatwala kitegeeza ki, naye obubonero bulaga nti wano bw'olekawo abaana ogenda kujjawo ng'ozze kubakyalira. Si kyangu nga bw'olowooza. Abaagalwa, mukkiriziganya nange ku bye njogedde. Obufumbo oba omukwano gukola amakulu olunaku lwe tusisinkana abantu babiri nga buli omu akkiriza nti tulina kubeera wamu, nga kiva mu bigambo ne kidda mu bikolwa. Obufumbo obw'okubanga omu yawalula, nga gwawalula amukubira nduulu, amuloopa ku poliisi, amuleetera magye, aleese eggaali weeri awakaawo, maama waali bannyina weebali, bonna basindiikiriza ono, n'alyoka akuwa ekirabo ekirala n'agenda ayagala mukwano gwo. Njagala kutwala ku sister owokubiri nga bwe nkutegeeza ku Dembelio Properties and Associates. Tulina estate Ensangi ku Masaka Road, estate e Wakiso ku Hoima Road, estate e Bujuuko ku Mitena Road. Bw'obanga oyagala wooteeka apartment, wooteeka rentals, wooteeka amakaago, otuuse. Oyagala ekifo nga kiri mu prime space, prime area, nga wasava woyinza okuteeka bizinesi ye y'ekitiibwa gy'olira ng'eyagala, ogyagala wasava. Oyagala wooteeka faamu, woyagala kuzimba amakaago ga mu kibuga ga mu kyalo, Dembelio Properties and Associates oba otuuse. Oli mwana wa buwala otobye n'obulamu ogamba sozi, Katonda n'amala mpaka 5/5 nga kali walungi, ebiwandiiko nga birungi, si byakunsindiikiriza, nga ndi mugumu, ne mmala nkafuna mba ntuuse mu ggulu emukono nga nteredde. Njagala kukutegeeza kiwawu 5/5 ku ssente mmeka? Bukadde 5.5 awo we tuli. Kakati ensonga olw'okuba ngitembeeta nnyo nga njitwala ewa maama Dembelio, njagala kutegeeza kikole, jangu mu inbox weereza ekigambo Dembelio kyokka paka lwe ndikuddamu. Buli olaba nga sikuddamu ng'oyongera oweereza Dembelio paka lwe nkuddamu. Kino kigguke 225 ono lw'olina okukozesa omukisa guno guggweko ng'ogamba nti era awo kale. Oyina ensonga zoyagala okumanya ku by'ettaka, biwandiiko, bwe njogera ku biwandiiko, byapa, bwannannyini, administrator, byonna ebyo Dembelio Properties and Associates babikwasaganya. Madamu Nacha Beatrice akulinze, namba nga bw'ozira ku ssimu, mukole programu sinkane wali eri Rubaga ku Modern Havana Complex okumanya ebisingawo. Twakula nga tuli baana bangi, naye nga abaana tugambe nti twekuza, oba ngambe nti famire yaffe weekuza nga gw'omwana, gwamanyi ky'olina okubeera mu maaso eyo, noweekuza. Bakuza ne bakuteeka ku nsi, noweekuza.
naye nze nakulira mu famire za njawulo, nzira eno nzira eri bwentyo ne bwentyo. Nemala P7 yange bulungi, ebisoomooza byali bingi. Abamanyi okukulira wabweru nga tokulidde waka, nga bw'omanyi nti okulira wano n'ovaayo n'odda eri emize gya njawulo oba wakakwatisa wano empisa eza wano ate ne bakuzza eno empisa ezo n'ofuna endala. Kati nakula bwentyo. Bwe namala P7 yange nenzira ewaka, nembeera ne maama ne taata ne tubeerawo. Kati mu kiseera ekyo ne sisita wange omukulu n'angamba omaye nali njagala nnyo okusoma ebiseera ebyo. N'angamba omanye ng'egyo oyagala okusoma ate sente oziraba ewaka teziriiwo, ky'olina okukola tugende. Bba wange agambye ajja kukufunira omulimu, ogenda otandika okukola. Bw'oba wakudda ku ssomero ojjawo esente zonaakolayo ebbanga nga liiryo, ogenda osome. Ngamba oka ngenda wa sisita wange nembeerayo, nabeerayo emyezi nga 2-3. Kati awo sisita wange yali ayina akuuba capati ng'alinako ne woteeri bwe batyo ne bwe bityo. Kati awo ekiseera kyatuuka nga ne wajjawo Abachina nga bakola bagiyita kkubo nga bakola ekkubo bananga capati zitunda. Twakubanga capati nga zitunda, ng'okuba capati katoni nga mugikuba olunaku kumakya, mugikuba kumakya, akawungezi ne mukuba ekitundu kyayo ekirala, nga olunaku tukuba katoni emu n'ekitundu. Ng'esente ziri wali ne tukola ssente. Natuuka nga sisita wange alinawo abavubuka 2. Tukola ssente. Katonda n'ampa n'omukisa nga nze nnyina omukisa, bakasitoma nga banjagala bitya kiralo. Embeera awo ekiseera kyatuuka ne ngamba sis, engeri gye nkola wano, engeri kuba yalansasula kuba buli lunaku buli mukozi ng'akola yalamusasula $1,000. Yali atuwa 5,000. Ekiseera bwe kyatuuka Abachina nga bazze nga batuwa $1,000. Sente zange nga nzitereka kuba nze muntu atamanyi kwejalabya oba nti kikula kyange kiri bwe kityo. Nakati simanyi oba lwaki nze nyinza okuba ndi awo ndi muntu ayagala okubeera nzeka, naye abantu bangamba nti kintu kibi nnyo, naye bwenze bwendi njagala nnyo okubeera nzeka, saagala kubeera nga nnyo mu bantu. Nze nyinza okubeera wano nembeera ku ssimu yange, nyinza okubeera waka nga sifuluma sina wendaze, naye nga ndi omwo mu nju ntudde. Nga bagamba naye abantu bagamba omuwala musirisi lwaki, naye nga bambi bakasitoma banjagala. Kati ekiseera kyatuuka ne mugamba omanyi ngenda kusoma, naye nga yegye sente ezeri ntini ngenda kuba nga nsoma bwensasula ne school fees. Bwentyo nenyingira secondary nensoma. Kati oyo mu process ya kusoma awo nenfunawo omuvubuka gwe nali nkola naye, omanyi kavubuka, netwagalana mpola nensoma secondary yange. Bwe nali ntuukawo mu S4 ne batugamba nti sobola kusoma ate nga tebasobola kukkiriza de nga toli wa S4. Ate sente zaali zitandise okungwako mpola. Ate sisi n'angamba omanyi ngenda gezaako osome senior 4, bw'ovaayo onsasule. Ne ngamba oke, nenyingira senior 4. Nasomayo first term, second term ne batusaba sente za registration nga siziina. Ate bwe nava ku mudaala bintu ne bigotaana.
bakasitoma nga tebakyajja bulungi ssente ne sisi n'agamba nti omanyi ssente ziganye senior phone engidropinga naye mu kiseera ekyo nali nyinayo omuvubuka oyo gwe nali nkola naye nga tweyagala kati senior phone bwe na dropping off omuvubuka gwe nali nkola naye n'angamba ekirungi siina mukazi ngenda kukuwasa netutandika obufumbo mu sozi netutandika obufumbo netutambuza obufumbo bwaffe naye mu kiseera ekyo omuvubuka kumbe omusajja ng'alina omukazi nga balina n'omwana walaba abasajja odduke nembeera n'omusajja omwaka gumu kitundu ogera bwe nti ng'alina omukazi okumubuuza n'angamba olaba nze oyo omukazi wange yagenda okufula gandedaye epanga baddewo naye bwe namala okitegeera buli kimu kyakyuka emmeeza yali etudde bulungi neyevuumika olutalo ne lutandika kale twali obufumbo nga bwomanyi nti waliwo awaseerera waliwo awagonda waliwo awagumu bwe butyo obufumbo bwe nali naye nze nga mu kufumbirwa kwange naye neesuubiza nemambo njagala omusajja gwe naafuna mbeere n'oyo mbeere naye kati ng'ebiyitamu nga ndaba bya bulijjo olaba nti obeera n'oluganda mukuze wamu naye ne muyomba ate onobeera bye bukulu etubeerawo mpolampola kati we nategeera nti alina omukazi kati buli kimu kyatuuka omusajja n'atandika okunkuba n'atandika empisa embi obuzi obubi obutalina namakulu abeerawo nga muyombi ate nze simanyi kuyomba kyekyamazima nze muntu kintu bweba kinyiiziza nja kuyita nkugambe omanyi kino ekintu sikyagadde ate kinyiiziza awo nga nkivaako mba sikiddamu mba nkimaze kati kiri kuggwe oba okwetereeza oba okukireka nze nkikugamba n'ogaana okitereeza nenkuvaako ate bw'oddamu n'okikola era sijja kuddamu nkikugambe nti munange kuba olwedde nali nakikugambako nti ekyo kinyiiziza nze ndi muntu ayagala bwe nkugamba ekintu kitegeere nti kinyiiziza kuba bw'okikola nkikugamba nti kinyiiziza sobola kusirika naye bw'okiddamu awomanya nti nobwe naayimba tojja kikyusa kati omusaya bwe yatandika okukuba nengamba nedda obufumbo buganye naye nasuubiza nga ngamba nti engeri gye nakulira mu famire nga nnene ate nga tuli bangi nga ndaba nti njagala nzaala obwana bwange nga mbuzaalira musajja ayagala nnyo ayagala bamuzaalire kati ebyo bwe yayitamu obufumbo nemuvaamu netwawukana nembeera byange n'abeera bibye tekiseera kyatuuka naye muwe ekiprocesses omusajja ye saamuzaalira oba kyekyali kinkubya simanyi naye saamuzaalira nagaana nensiba n'abaana yange nengamba no engeri gye yampisa obubi bingi nebyotasobola kukola mwana wa muntu omusajja yabinkola kiseera kyatuuka obufumbo ne bugaana engeri gye ndi omuntu ayagala okubeera nzekka nentandika life nentandika obulamu ovudde mu bufumbo
obadde omumanyidde omuntu kati otandise okubeera wekka. Muwa ekintu ekyo kizitowamu bw'oba wakakiyingira ate nga tokimanyi. Embeera eyo abagimanyi nesitogolenga mpola mpola. Katonda n'anyamba nempiiringa. Kati ekiseera kyatuuka nenvaayo eri gye nali nafumbirwa ku kyalo nenyingira ekibuga nga muvinze ono n'omusajja nga muvinze ono nga buli omu ali bibye. Ekiseera kyatuuka kirabika omusajja relationship ye gye yalimu ne mama oli teyawakinga bulungi. Kati kirabika we yagaana okukola kati nayagala akomewe ewange. Ate ekiseera kye yakomerawo nga nange nfunye omuntu ali mu kunjogereza. Kale nzisaakiwa amazzi nekireka nekisiriira nemwesonyiwa ng'asiga ng'akuba amasimu. Kati ekiseera kyatuuka nga boyfriend wange ono gwe nali nyina n'atuuka n'amanya nti nze sitori yange nali saamunyumiza. Nze muntu ayagala okwemalira ebizibu byange, saamunyumiza ebintu ebyemabega. Nakati tamanyi kinkwatako nti amanyi nti yenze nebya famire yange tabimanyi buli kimu. Kale nze talina kyamanyiko okutwaliza omukangeze bwentyo. Omuvubu olw'omusajja olw'omukadde n'akuba essimu, twali tuli waka tutudde, n'akuba essimu. Kati boyfriend wange n'agikwata n'amugamba gwe oli ku mukazi wange. Naye abasajja bajooga abamu, si bonna naye abasajja mujooga. N'amuvuma n'amuyisa bubi kuba olw'omusajja mumanyi avuma alinga abakazi. Manyi nti abakazi bagamba abakazi ffe tuvuma, naye olaavuma akuvuma n'akuwemula n'akuvulunga n'akuteeka mu bisooto n'akulinyirira. Yoyo yamuvuma. N'amuvuma, nze nali ngenzeeko kunaabako, n'amuvuma. Ate ono omuntu musirise nnyo, olaba nti ndi musirise naye ono musirise. Kati bwe navaayo n'angamba naye ddi ono gundi ne gundi omumanyi? Nemugamba iye mumanyi. N'angamba omuyita otya? Nemugamba yali ex wange. N'angamba agambye oli mukazi we tulijjo mweraba ate mwafunyemu obutakkaanya n'oveeyo kati oli mu kumwendako. Gamba omanyi nedda si bwe kiri. N'angamba sooka ogenda otereeza ensonga zo n'omuvubuka oyo. Nemugamba oke. Gayi teyankiriza nti oba neewozeeko oba mubuulire eki. Yagamba omanyi yambala ogenda otereeza ensonga ze n'omusajja we. Nenvaayo nayambala bulungi nenvaayo. Kati awo nembivaako naye oyo boy nemwesonyiwa nensandika obulamu bwange. Nembeerawo kati nga bwankubira amasimu nga mbuuza biki. Kati yamala oba yakitegeera nti sirina buzibu n'oli muvubuka. N'addamu n'ankubira netuddamu netusinkana netunyumya netwagalana netuddamu laavu yaffe nga bwe yali. Nakati gwe nnyinamu netubeerawo. Kati ekiseera kyatuuka communication neefa neebula. Nga communication nga simufuna bulungi. Oba yava mu kibuga n'adda ewaabwe. Bwe yadda ewaabwe baali bafiiriddwa. Bwe yatuuka ewaabwe n'angamba jangu olabe ku bazadde bange. Saagenda. Kati awo communication neefa. Ng'ateekako gundi nga bw'omukubidde n'akugamba wangambye ogenda ojja kulaba bazadde bange ate n'okyusa simanyi tokyanjagala biki. Kati awo communication neefiira ddala n'abula. Nange nensigala mu kibuga nentoba. Ebbanga lyatuuka nentandika kuvuuya ku ebyokujja ku kye. Katonda n'anyamba nga bw'omufuna munyumya oba tomufunye ng'ali awo abuzaabuza
bwe najja ku kyeyo saamugamba. Kati nga ndi ku kyeyo nga nakawezaayo omwaka gumu nga nkubira. Angamba nakunoonya nga tolabika waddawa biki. Namugamba gyendi naye saamugamba nti ndi ku kyeyo. Agamba omanyi njagala tuddemu nze nkwagala sinali nafunamu ebinkutte mu kyalo biki. Namugamba gyendi nangamba bw'oba tonafunanga muntu tuddemu. Ekyamazima nali sirina muntu. Netuddamu netugusigala nga tunyumya. Ebbanga lyayita gwali nga wayiseewo nga maze mwaka gumu kitundu awo namugamba nti ndi ku kyeyo. Nagamba nange kati sigala nga tunyumya. Kati emyaka 2 bwe gyaggwako nenzirayo e Uganda. Bwe naddayo nangamba omanyi ekyaliwo. Nagenda mu kyaliro nengamba kaasi kyenkulabeko. Nangamba nedda olaba mbadde siriiwo simanyi biki. Saakiwa nnyo matu sigala nga nkola byange. Kati ekiseera kyatuuka nangamba omanyi kale jangu ondabeko. Bwe natuuka ewuwe nga ndaba buli kimu nga kitiisa nga ngamba kweri omuntu abeera yekka bino biki. Omanyi enju bw'eba yalimu omukazi ogitegeera. Omanyi ife abakazi twewunza naye otuukamu n'okitunula ogamba naye kweri n'enju si ya musajja yekka. Saakifaako. Vacation yange neegwako nenzira eno nenkola nga wayiseewo omwaka nga gumu. Nangamba omanyi ddi amazima gali nti nze namubuuza nemugamba naye mpulira ebiri mu nkubo. Nali mpulira nnyo ebibooziboozi bagamba gundi yawasa. Bwe yamala okuwasa simanyi ne batakkaanya simanyi yawasa mukazi mukulu. Omukazi omukulu ne bafunamu obutakkaanya. Omukazi n'agamba tajja muzaalira nga biri awo. Kati bwe nabimubuuza n'agamba ekyamazima olaba nawasa mukazi. Naye bwe namuwasa relationship netawakinga. Nemubuuza bw'oba wawasa lwaki walondese mu nzikiza nga togamba? Nagamba nedda olaba awo bwe nagendera mu kyalo we nafunira omukazi nemuwasa. Kati mbadde maze nga maze naye emyaka 2 bwe nangamba simanyi bwe yafuna olubuto n'aluggyamu olubuto olwo nti kyamunyiiza n'amugoba. Nemubuuza kati ali biki mukazi we? Agamba nedda namugobye sikyamwagala naye yanzibye buli kimu. Saakifaako nze nembyesonyiwa netusigala nga tunyumya. Kati contract y'okuba nengimalako. Nga nagimalako nenzirayo ewaka nengendayo nemusa. In fact yanreceivinga ne ku airport netusigala narecevinga bulungi nentuuka waka. Wallahi natuuka ewaka ng'omusajja kyalina mu nju mufalasi. Ate akafalasi kano akeesondere ke twali tuyita 1 inch ako nga kayina. Nengulawo ebintu awo ebitandikirwako netubeera wamu. Ebintu engulawo obufa ebintu ebisookerwako ng'oli muntu ekeeya. Nemubuuza ebintu byalaze nangamba olaba omukazi yansiba n'akwata buli kimu n'akipakira. Kati mbadde n'akatandika naye mu byonna ensonga yange leero enzibu. Omusajja ali stinki nnyo. Va ku muntu ali stinki tino bw'omusaba eza Panado sozi yakugamba za meka ate si agenda n'agikugulira naye nga takutte mu nsawo ye n'akuwa 10. Tasobola. Kati mu process nze nenvaayo. Kati ndi ku contract yange eyokusatu nakagiwe for God wish bw'aba anyambye mu December mba ngimalako. Naye ekindiko kiriwo ekiti neebuuza ono omusajja kweri ali biki?
bw'omubuuza agamba ye akwagala naye muno olina ekizibu kiti n'obwoba okaaba otya tasobola kukwata mu nsawo n'akuwaayo n'ekikubi tasobola nga mpozi omugambye mpolaayo ate n'okuwola akuwola naye n'akuwerekezaako ebigambo ng'akugamba nkuwoze naye ongambye ennaku bwezisukkawo ojja kunfola ojja kundaba kati neebuuza ndi muki ndi mu relationship oba neevuga nzeka naye kyamazima siinayo omuntu mulala gwendiko gwensibiddeko bangambe gwenyina basaba nti nze bwe mba nkwagadde naye ate mpulira emmeeme etandise okufa mpulira sikyamuwira bulungi kuba kontrakiti yange egwako kati ali mu kugamba kati kontrakiti bwegwako tojja kuddayo tujja tandika obulamu ate n'obwaba nga sizeeyewe nange mpulira omubiri gukooye gwetaaga kuwumulamu angamba nze mukazi we naye neebuuza omukazi we gwatasobola nakuwaako ekyebitaano mukazi we kinaba kiti neebuuza ye zaakola ziragawo nze sijjukira n'okungwe katuga nti asobola okuba nzijjukira mu ssente ye nti nali yalanguliddemu katambaala sirina kyenzijjuka kyeyalankuliddemu mu ssente ate akola buli lunaku akulaga ali mu kukola naye ssente ye neebuuza eragawo kati sozimu kyenjagala mu mbooyi omugaayi kweri sirimu kuzanyira waggulu w'amazzi essaawa yonna nyinza okubbira nyinza ogwamu n'engawuuta kuba nyinza okuba nga ndowooza tuli ku mulamwa gwe gumu ng'ate naye ali bibyo ate nsaba umpe ku magezi gaayi mwesonyiwe kuba nze siraba wendaga naye sugamba nti ki naye omuntu bw'omubuuza naye bweza okola kugamba nkukubiramu essimu imagine gagamba kati nze nkukubira essimu buli lunaku olowooza sikwagala naye omuntu akukubira essimu olowooza omujjako neebuuza nengamba oba akaddanyuma ke kandeetera ebizibu wenategeera nti yali yawasa lwaki saamusuulawo kati juuze nangamba gwe tosobola kundekawo nemugamba lwaki agamba wa tosobola zinagenda wa mama wange nampa eddagala n'agamba tolindekawo negamba kituufu oba nedda naye nze nkiriza nti katonda waali ate n'eddogo likola ki lisenguka kuba n'oli omusajja eyasooka naye yagamba ti yali adoze naye katonda yanisaamu kuba ebintu bye yankola ng'olaba ninga omuloke naye katonda yampisaamu naye neebuuza oyo gaayi kiki kweri ndikubulabwa naye oba nze nzeka kati ensozimu bwe buzibu bwenyina njagala kudda e Uganda naye njagala kutuuka ntusetolinge n'omuntu gwe njagala ng'ate naye anjagala saagala kuddamu ensobi ze nasookeramu ate ezizzeemu mpulira ate n'omubiri gukooye njagala setolinga ekiseera mpulira kiringa ekituuse njagala setolinge fune omwami ntandike nange nzaale ku baana kyensaba katonda ku ssaawa zino mu Desemba nzirayo naye omusajja gwenyina simutegeera abulaaba tali ku mulamwa akola buli lunaku naye omuntu sozimu omuntu atasobola kuba nti ono mukazi wange nti ate yeetaagayo akaviiri kamutwala oyo kweraba era musajja kyo nja kweyanza nnyo mu ebyo ebitiri byenyumizaako njagala osinziirawo omusozimu ompabulemu olumu neebuuza oba nze ayina ensobi oba nange neetaaga nsooke neetereeze kale ndiyawo ne confused neyanziza nnyo neyanzeeke Sozi family nja kuyitamu mu komenti. Bannange Mukama ayongere okututaasa n'obwana bwaffe mulidde ng'okweyongerayo okusoma kuganye
ng'ekiddako kufumbirwa. Naye mbabuulira obufumbo bwe buti obulama butono. Obeera mu bufumbo ng'era ogamba olaba abaana abava ku ssomero, olaba abatikkirwa ku TV, bannange oyita ku ba university n'oyita ku zi hostel, bannange n'owulira ng'olina ennaku buli lw'osoomoozebwa mu bufumbo n'ogamba ennaku eno singa teyali ennaku ono omusajja nandi mufumbiddwa. Kati singa siri mu misomo gyange otambula ng'emyaka giyitawo ng'obala nti kati singa mmaze senior 4, kati singa ndi mu senior 6, kati singa ngenze simanyi oba ku university n'otuuka n'okubala nti kati singa graduatinga ogwo omwaka gwe nali graduatingiramu, kati singa naakakolera emyaka 3 nga maze okutikkirwa, n'otambula obulamu bwo bwonna mu bufumbo ng'ebyo by'olowooza. Kyenvudde ngamba nti si bangi abayingira obufumbo bwe batyo kubanga emisomo gigaanye ne bubakolera, si bangi. Kale ng'onoonya ssente okuweerera abaana noonyeza ddala ate Mukama akuwa omukisa ozikwateko. Mu linnya erya Yesu ng'oddamu nti amiina. Waliwo ekirala kye njagadde ennyo. Waliwo sisita oba anaafuna obuvumu twabadde twogera mu kkaawo ng'anyumya ka relationship kamazeemu emyaka 2 nga bwakakunyumiza ne namugambye mu byonna bitwogedde bw'ofukamira wansi weebaze Katonda eyakuwadde ekisa okukavaamu nga tukayinaamu lubuto, nga tukayinaamu mwana. Sisita bw'anyumya relationships zino 2 ndabawokko ne ngamba nti yes abalala bakaaba naye kusinziira ku by'owulidde okkiriza nti wano gw'oli kale kale. Weebaze Katonda nti relationship nga zino toziragaamu mwana. Bw'omanga oyawukana n'omusajja oba n'omuwala, lowooza ku bigenda okwolekera ng'oyawukanye n'oyo. Abantu bangi ebyo tebabirowooza. Mukimanyi nti n'okumanyira obumanyiza okubeera mu buliri nga mulimu omuntu omulala nakyo kituuka ne kikufuukira ekizibu. Okubeera ng'oyingira enju wekka, olaba TV bw'omu, weeyogeza wekka, obeera ku ssimu buli kimu n'okikowa mu nju, tewali gw'oyogera naye, wamanyira ogusajja waakiri gwandikomyewo nga temwogera, wamanyira ogukazi waakiri gwalikomyewo nga musirise naye nga mu nju mulimu omuntu. Kaakati abamu bagenda ne bava mu relationships ne batandika obulamu obw'omu nga tebaabwetegekedde, buli ekibatomera nga kiba surprise nga kibakanga, bawunzika bakoze ensobi. Oteekeddwa okukola entegeka n'okumanya nti bwe nva wano ngenda kudda wano, naye kirabika bino nja kubisanga, bino nja kukola bwe nti. Abasinga bagenda kipayopayo swi atuuka eri ne bimukuba be bawunzika nga bazza oba oliawo gye batalina kudda. Mugenderere baggayi oba abantu be bayita bawaddawa. Genderera nnyo abantu be bayita bawaddawa. Yabula mwaliko ab'omukwano kali relationship kali awo ne mutambula akabanga, all of a sudden n'agamba kangende mala okunoonya ku ssente, kangende ngenda kudda mu wiiki emu, ne wayita emyezi 6 ne wayita omwaka, n'akomawo nga bamuyitaani waddawa. Bannange wankyawa, bannange wambulako, bannange nakunoonya mwaka mulamba, bannange wansi w'enjuba. Kati mukimanyi nti si byangu ennaku zino omuntu okukubulako, n'akubulako completely okujjako ng'akigenderedde nti ngenda kwekweka. Kitegeeza agenda kyusa ekifo ng'akigenderedde nti ekyo ekifo tayagala kwetantala bonna abaali bamumanyi. Kati wano tekwaliwo okwekweka oba kubula kwa kigendererwa naddala ku sayidi yo nga sister, okujjako kuyiiye era bwe yagenda n'agalangatana gye yawasiza. Kati abo bawaddawa mu bagenda empola. Genderera bawaddawa. Oba oli mu inbox ogenda okutunuulira ka conversation kammwe gye mwasembera, tuli mu 2025 kakoma 2021, ate gwe watereka essimu yo mulimu essimu ssebo ng'osanga tuli mu 2025 naye nga waliwo chat stories alina mu WhatsApp eza 2021 2022. Obeera oli awo omuntu nga baletayo banewaddawa, bannange wankyawa. Abo abantu batera okudda nga balina ebizibu. Mutambula naye wiiki emu mwezi n'ayagala akwewoleko, n'aleeta ebirowoozo awo, n'ayagala akuwase, n'ayagala akusinkane, obagenda nga mpola bawaddawa people.
omanyi byali byankwatamu nali nagenda kusoma twali twatambula mu kaawo genderera bye bayita bawaddawa people bawaddawa guys bawaddawa girls kakulaga nti kakuliko bwe kagenda eri ne bakatikka eri amugema ne kafumbirwa ne kazaala kati kakomyewo byaganye waddawa wankyawa wambulako bagende empola nina ekibuuzo ddala omukazi yandiguza ebintu byawaka ebitandika amaka n'otandika relationship n'omulenzi nga gwogula amasefuliya gwogula omufaliso abawala mwadibye ddi okutuuka ku ekyo ne banka eriwo ng'ediringira mu ssente banka zinoonya beziwola ezibeerawo ne zizisoma obumeseji tulina looni bwezi ne basooka bazinyonyola gendayo okunona looni bajja kupima omusingo baagala kino newankubadde bayaayaana nga baagala be bawola naye si buli alaga interest mu kwewola nti bamuwola muyige ekintu ekyo si buli akulaga interest mu kukwana nti ogenda kumuwa omutima mupime ku bantu honestly speaking omulenzi ataweddeemu bugwi nti yala oba shida zize ne zibagwira buli kimu ne mudda ku zero ekyo kirala naye omulenzi akutandika nga akukwana nga gwogenda n'otandika obufumbo ne gayi nga gwoguza amasefuliya gwoguza amasowaani bawala mbolo muzimba basajja mu bazimbe bumu n'amalo bazimba bajja balaba nga temukyagwana baleeta abagwana mu mayumba ago babagobe n'obusefuliya bwewagula babukulese awo tuwatuuka wuddi bannange omusajja yenna ayitibwa omusajja ayetantala okukwana omwana w'abandi wateekeddwa okubeerawo ebisaanyizo ayina waasula asobola okukulabirira banka kyeva egamba nti onaayagala looni okusinzira ku hisuwe anaasobola okusaaviisinga looni eno ayina obusobozi okuba nga asobola okubeerawo ng'alya ng'akola n'aba ng'afuna n'akasente ate akasasula looni eno gy'ayagala ebyo bina banka ebitunuulira gwakuwasa omupimira ku ki ku ndabika n'otandika ng'ozimba omusajja okuva ku kasefuliya masowaani magiiko butandaalo bawala ntwala omukisa guno okubalabula nti awo temulina kutuukawo mutabani wa falaawo akukwane mupime abeeko ne byatandikirako edda ssebe yabanga nsonga nkulu nga basooka kujja asulawa ne bayingira ayina ekitanda ayina bannange kakati okkiriza muntu ogenda okutuuka eri ng'ali kafaliso inchi emu bw'ate naakola kindowooza ono yewange ndowooza ngezesa ayinza oba nga ayina ebyaka byalina gyabikwese ayagala kutestinga patience yange anti bwodda mubakyali bono bibanyumizanga nga papa ayinza oba nga akugezesa okiwa obudde nga goodies oziwaayo ng'ofuna olubuto ng'ozuula nti oli muya yawedde emirimu kaakati bw'akugamba nti ssente ze zaakola akukubiramu essimu ategeera bulungi era oli mweteefuteefu naawe okugenda mu maaso ne relationship ne kadoonya binaakola amakulu ebyo bwe bityo ezo ze relationship ze mubeeramu n'owunzika ngo wali oyiseeko mu ddungu oba awantu awali enfuufu ng'oyambadde white ate otambulidde kabangali mabega ogenda okuva mu eri eyo ey'enfuufu nga tebakyakwawula nti ng'olina kwekubako bwekubi waliwo abajja okuva mu bufumbo nga balinga abava mu eriya y'akafuufu nga balinga abava ennakawuka simanyi ennaku zo bwayimiridde ng'akafuufu kakufumuukako ogambye mbuto oyinza oba nga gwolina okwetereza kituufu olina okwetereza ng'omanya omuwendo gwo n'omanya n'abagwana okugabana ku muwendo gwo si buli omu ng'omanya kifo kyo nti kya mwana wa buwala tolina kubeera nga ate ofuuka omusajja mu relationship oba ogezaako okuntegeera ekyokuba nga oyagala kukomawo okwoyo ekyeyo oyagala okusetolinga togenda kaka kusetolinga ekikulu okusetolinga kukola makulu nga gwe tusetolinga naye ali waafe okusetolinga naye ogenda kusetolinga naani
ono bwati naye abaana abawala babajoze mu nsi muno maama sente ze zigenda mu kukubira masimu hanange waliwo olumu omuntu lwayogera ebintu nga ono tasaze ekigambo ku munne ng'owulira kinene mu ngeri y'oku accountability sente ze zigenze nnyo mu kukukubira masimu so tobanja otegedde gye ziraga kitegeere wachawe awo tewali mulenzi kkiriza ogira obeererawo mutuufu bw'anajja nga waliwo omulamwa tunaagenda n'oyo jangu owummule owummuze omubiri owummuze ebirowoozo mukama akuteeremu obwangu ng'okomyewo ekyaddondo bikutambulire nga bw'obibala naye batabani ba falaawo bagende empola omutuufu bw'abazze tajja kuba malayika tajja kujja nga buli kimu okutuukira kwonna kujjudde ku ye naye wajja kubeerawo akalembereza ng'akubanamu amagezi ng'alina kyaleeta ku mmeeza ng'omusajja ng'owulira nti oli mukazi naye n'omuleetera okulira ng'omusajja nsaba emirembe gya katonda gikubeere muwulire nnyo sisita asembayo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872199. Munange olwo sanga omuvubuka ankwana yebana abavubuka abajjira mu kifaananyi nze ndi bwenti nze yangamba ye dokita era biki alina amaka abiri ye Nansana n'ekyanja ne mugamba that was the first red flag. N'obuuza lwaki olina amaka abiri n'angamba eri mbeerayo nnyo with my family members ate Nansana is my safe eyo napangisa okubeera my safe place we bandeekanira ennyo ngenderi. That was the first red flag. Fast forward muvubuka ngenda okutuuka twogedde for some months okutuuka ogende nga ate red flag zaali mpitirivu but simanyi I don't know ng'oli gaaya alimba ngampita ewuwe nga ngendayo ngamba tujja genda Nansana kuba ekyanja waliyo abantu bangi waliyo jjajja sima bamugye mu kyalo biki ngamba sawa atuuke ne Nansana okutuuka ku room omukwano then gayo the first time I saw him nategeerawo nti alimba nga talina any sign of a doctor. Buvubuka obuyayiyayi he's 31 but with a 23-year-old brain. Ng'ayagala okwambala ebinigina ebintu byemulimu sokisi ebyo ebintu ebito ebitegeera. Nengamba ono simanyi oba tunaasobolagana. Tubeerawo yasooka n'apretendinga so tunamu obuzibu gye nali mpangisa ngamba you can come cause naye njala kuddayo wakana nga it's not advisable omwana okuddayo obanga zze mabega biki olwansika ebyo nenga why let me come sina kyakola kuba yali abeera kumpi n'omulimu nkolera nankulabye abeera Nansana so munange ng'ataleka beera n'amuvubuka sozi we nategeera nti omusajja ali takola nakola nali suspecting naye nga that's when I got to really know fine nakeera vaawo naye omuntu anaagenda okukula oba eyakoze ne woba ova wumulaba nyina bw'okomawo omulaba nga talina kiraga nti bannange we nategeera nti takola we nalabira empisa mbizi zonna sozi munnange ng'ate jjukira mbeerawo
nga ntandika okukola ki okubanga nasanga talina kyalina nangamaza wano sinawo kyenina because saagala kufuulawo waka n'ebyekyanja yatyalimba obukyanja waali waawe tegayinayo nyumba bingi sozimu naye kangende ku nsonga kati omuvubuka oyo nalaba guli gutyo ng'atandise okundaga empisa embisebo mwankomawo ku ssaawa emu ye ng'agenda mu mikwano gye ku kyalo akomawo kiro kuzza tulo ng'olwo wafumbye ku mmere gy'oguze n'ogimujjulira n'esooka nkiyogerako n'ekiyumbira paka we neebuulirira nga bw'ogambye sozi jjukira nga bwabeera geeti yalapangisa geeti bagigala ssaawa 5 nga nja kwegayirira omukozi kuba nandiroodi yali abeera n'omukozi nga yagalawo nemugamba padirooko omusajja nemulinda paka ssaawa 8 zanadda mbulw avamu omuntu atakumbwasima agenze mupiira obusaawe bwa ttaafu n'akomawo ssaawa 8 nemugulira nemujulira minwairo ye agenda siiba yeebase ng'olwo nnyumbi enkooyi nkomplaininze enkooyi naye nga mutwe nina puroguramu yange endala nnyo kyenakola namusanga asula ku ttaka nga ngula ekitanda nga ngula ebintu by'omunju ngula closet ngula gaasi ngula biki byonna miniwayo nga nsonda sente zange kufuna nnyumba yange ng'abeera nnyo comfortable nga muwa obulamu buli comfortable nze nga sikyayomba mukubya bukubizi ogenda kudda oluusi ng'asulayo oyogola nga ngamamu ate nga okay better be safe my love nga namuvaako namuggyako engalo nga naye mutwe nze nina pulaani yange nga yeewana mikwano gye bannange okyo omukazi yakyuka biki bannange kanzire ewaka n'atandika okwetereza yekka nga simugambye ngadde ewaka we yali ateredde kuba yali tayagala nakukola natandika onoonya omulimu kuba ebyo byonna nabimugamba nga nkyayumba. That was the only way he changed. Naye yali ateredde bw'ati pa ne sente zange ze nali njagala eza rent ne ziwera. Ekikomera baali bammanyira ate ng'ebintu nabireetanga njagala landireti andabe nti mbireesi. Nakeera lumu nga ngamba agenze Kayunga nga mugamba okay kuba yabingamba ngamba mama we yamutumya Kayunga biki. He was a mommy's boy. Nga ndeeta motoka nga bapanga buli kimu ekyo nateekako sente zange kuba I made sure whatever I bought they gave me a receipt. Ankubireko amannyo buli kimu bakanya kungamba kingamba gamba naye tufunyemu obuzibuzibu bino tugenda bitunda weetuli biki nandiredi naye ku Sande nga nkimanyi tabeerawo nga ntikka motoka muviira nga mubulookinga buli wamu namuleka mu bbanga yalina nabala mukwano gwange gye yalina ng'akubira oyo amasimu ag'okumukumu nga nga yantuuka. With that I made sure I get done nga wenviirawo nti nkimaze. Oli omusajja saamunyigira saamukola ki namuta completely kuba buli gye nakomanga walayi Bible kyeyogera kituufu. Omuntu akola obubi n'omukola obulungi oba omukubidde omuliro ku mutwe, nze oli omusajja namukumira omuliro ku mutwe yekka na yekka. Kati byowageddeko kituufu. Omusajja takyuka lwa kkerere, omusajja akyuka lwa bikolwa byo ebirungi twatiimu. Nze nkubuulire nze ewaffe n'ewaffe sooza ngoye, nze sooza ngoye naye ng'engoye z'olwo omusajja nzooza nezikukola nezimasamasa just kwewa mirembe because first of all it gave me peace. Neneewa emirembe tisigenda kukola kibi kyana musajja.
Byebyo nno munnange naye nga weebale mukwano byonna tusiima. Wabula njagala kukkiriza nti obiwulidde. Ekyo kye bayita okwetegeka. Tova mu relationship gafula. Ojja kudda, ojja kutomera. Ekintu kibale, ekintu kitegeke. Bw'ogalawo bizinensi mu ngeri y'ekyekango, emmaali egenda kuvundira mu sitoowa, bagitunda goodwill, bateekamu omulala n'ogamba kakati kapito kange nga mujjamu mpola mpola. Bw'onoggalawo n'oggalawo nkukakasa nga tokikalikiratinze kiyinza okubeera ekirala. Bw'onoggalawo bizinensi, bw'onoomala gava mu kintu oyinza okutomera. Sister, yali amanyi oli ffala. N'alyoka yeefuula owakabi n'ozuula ng'olina muyaaye muferefere, abo baba bakyakolawo ki? Obugalo buno bubunsa Mukama akubeere nanga mbeere mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.